Erinya Father, I commit this for Father in your hands, that as they go, the others will keep peace in the Bible. Chairman yaffe yasangidwa taliwo nga yagenze ku bafuna sente okuva mu njomanakula bulungi bakiyaya n'okusoma natandika mu curriculum mu thematic curriculum musoga onolewa minisita okutya kwange weguli bino ebintu byetwabba eggongo ebintu byetusasula eggongo tusingayo ki kuba tuwola sente tusingayo Uganda kubanga batugabye okusasula sente ebintu gwali mwaka gwa 2 oba 5 29 awo wewatu netujja ebintu kakati batute tuwola sente tusasula abagongo tusingayo ki gye batuwola sente. So there's no problem with borrowing. Bino ebya Congo byaliwo nga nange sinafuuka politician nga nkyali mu America kyasoma. But what is happening, Uganda ewaayo kesi yaayo bali ne baddamu. International Court of Justice senasalawo kintu kyonna. Attorney General waffe yagambye nti yes, esente zemusaba justification eruwa zaayita zitya lwaki temwabisanga ki yasobola ati it is a process. So tokifuula mboozi yawaka, tokifuula mboozi ku radio, tosamaalirira kubanga bakyogeddeko oba tolina biseera.